nja kwetaaga ekitongole kya poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala mbere ku vidiyo eno obutembususse kubanga tubategeera biki byemukola. Nja kwetaagako diddiggi nkwetaaga naawe nje ku vidiyo eno obeereko bulungi nnyo. Nja kwetaagako ambasada wa Uganda mu Take omukyala Nusrat Peru nkwetaaga ku vidiyo eno lwaleero. Sitera sikwogerangako but for us first time ngenda kwogerako n'akabinja akali ku embassy mu Ankara na information yengenda okuyisa mu nsi yonna bagiteegere. So Madam Nusrat Peru bakwoli kuno bakujja kutaaginga vidiyo eno jajjiraba. Saagala barisa olw'ensonga nti budde tulina butono njala tugende bulungi otutandikira then tulyoke tukole ki tulyoke tutandika information bulungi nnyo nga bulijjo. Mutemutegana banyampi mbaleke bajje kubanga twetaaga batambuza information eno. Njala mumpitire wano omukulu gwe bayita Wambuyi Garrison oba yumita gravity omutunyi naye abeereko kuno. Njala muntagingire ku omukulu gwe bayita Edlisa Musuza gwe bayita gravity abeereko kuno naye mwetaaga kubanga na information gye njagala muwa tukooya akamanyira kasumagize yeyalira ate ng'obudde tulina butono nnyo bw'okunula eggwanga. Kale bantu benjagala babeereko kuno olwo tulyoke tusimbule nga buli kimu kiwedde. Nga bulijjo osooka kuyisawo baka njala sooka kuyisawo akalango kano then tulyoke tugende mu maaso. Omukisa omulala gukomyewo ku conference gye mbadde ngamba gamba omwezi oguwedde egwakyaliwo vacancy omuntu yenna eyandyetaaza okugenda mu ggwanga erya Canada ng'oyita mu kampuni eya TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Ejjata ligenda kuza omwezi 7 ekomekeze omwezi ogw'omwenda omwezi ogw'omukaaga 2024 kitegeeza sigadde emyezi 4. Ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 80 Coppage Street Toronto Ontario M5A OJ3 wijja okubeera mu conference. Bw'oba oyagala okufuna abategesi bano ojja kunoonya abantu bano ku mitimbagano gino wammanga okuli ndowooza eno yebanga omutimbagano gwa email eringa info@tcsji.org. ojja kufuna omukyala Doreen Kajumba ku simu eno +1 647 92 90 340 kanjidde mu Luganda. Osobola okufuna omukyalo ono Doreen Kajumba nebisingawo ku simu ye ey'omungalo. Osobola okubirako direct wa butereevu ku kasaalaba essimu eri 1-647-92-90-340. Oba osobola mufuna ku website gwe bayita omutimbagano ogwa buli wendi wonna nkufuna katonyeze tcsji.org ojja kuba omufuna. Bwenva ku live eno ngenda kupostinga ka chat kano ka posta kano ku mutimbagano gya ne Facebook osobola okubanga ofunako information eddako nga tumaliriza wano. Kale omuntu yenna ojja kusobola okubanga ogenda okweta mu conference eyo ojja kuba nti osobola okufuna omukyalo oyo kamalo kabalagako wano then bwe nabamaliriza nja ka postingira ye conference ekyagenda maaso mu ggwanga erya Canada tugize mbuto olwaleero. Alright, kati njagala video tutandike n'akaloozo ka leero then tugende ku Kigula Lujji. Tuba ku Kigula Lujji tusimbule video eba yatuleese. Kansulenti mwenda mutuuse bulungi nnyo. Njala munteere Kigula Lujji kino n'akaloozo kano ku mutimbagano egy'enjawulo buli muntu ajja kisangayo, buli muntu ajja bisangayo ajja buuliza bulungi nnyo. Mu kaloozo ka leero njala kagende eri mwenna bannayuganda. Nsiiba wano mbagamba obugero bwange naye abamu obusanga oluvannyuma eyo ng'obudde buyise buli muganda musajja no yali ayogera atetugera bituufu naye nze ekizibu kyange ekizibu kye nkubanga mbategeezezza ne mbanga mutegedde. Mu kalowoozo ka leero njala kagenda eri mwenda bannayuganda muwulirize bulungi nnyo. Ntera nnyo okusinzira wano ku LBS TV ne mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu munnange n'owunzika ng'oyambye muyambikkiriza. Nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambikkiriza.
abantu abasinga obungi olugero luno oba ebigambo bino bibasanga eyo naye ne beewuguusa naye bamala bitegeera. Kati kansooke ndibaviire ku ntono bategeeze bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Lwaki wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza? Lwaki nkibagamba kiri bwe kiti? Ennaku zino mu Uganda bwe bakubuuza ekyamaguzi ekisinga okutundibwa ku mitimbagano ne ku radio ne ku TV, ekyamaguzi bakiyita Robert Kyagulanyi Center mu Eke Bobby Wine nkiddamu. Lwaki bwe bakubuuza ku internet kyamaguzi ki kisinga okutundibwa mu Uganda, ekyamaguzi kino bakiyita Robert Kyagulanyi Center mu Eke Bobby Wine, kyamaguzi ekisinga okutundibwa n'okulangibwa mu Uganda. Kirangibwa abo abakyagala okukyagala, kirangibwa abo abakikiririzaamu okuba nti ye mukulembeze waabwe, ate kirwanyisibwa, ate ne kiwagirwa, ate ne kitundibwa ku sipiidi eyayiri ku abo abalowooza nti bakiwakanya nga tebategedde nti ate bakiwa promotion. Ekyamaguzi kino kiwadde emirimu abantu ntoko okuli TV, radio, bannamawulire, babologa, abasoma, abataasoma, n'abatamanyi kye boogera naye nga nabo bali mu kutunda ekyamaguzi kye bayita Robert Kyagulanyi Center. Kati ky'ekyamaguzi kisinga okutunda e Uganda. Era nga kino ekyamaguzi kino kyo kikeera ku makya ne kikola emirimu gyakyo, tekirina gwe kikubira ssimu nti owa yennanga ne bakiranga. Lwaki mbagambye ekigambo ekyo? Omanyi tujja ne tubagamba wano nti bwe twagenda mu kalulu akawedde twakawangula bitundu 7.5 ku buli 100. Era omukulu Yoseri n'alagira mutabani we n'amugamba alangirire ku mudumu gw'emmundu bwe mwabiraba. Ne tubagamba nti President omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center mu ng'abantu bawakana. Lwaki bawakana? Omanyi waliwo ensonga omuntu okuba nti owakana naye ng'ekituufu okimanyi. Tewali kintu kiyitibwa kwekuba ggoolo ng'okimanyi nti ekintu ky'owakanya okimanyi kituufu. Ebiseera bisinga ofa omutima. Bwe twogerera essaawa zino TV, radio station abantu abasinga obungi mutandise obbalaba nga banvayo bagamba nti Kyagulanyi munnange gy'otukolera amakubo, Kyagulanyi munnange gy'otuzimbira amalwaliro. Kati njala babuuza, agamba Kyagulanyi akuzimbira eddwaliro oba akuzimbira ekkubo, alizimbe ngaani bw'aba ng'oga nti si ye president? Kitegeeza indirectly abasajja bonna bagamba nti balina cow mentality, tebategeera nti bw'ojja n'okola ekintu okiteeke ku mawulire ku media olina okusooka okukola kye tuyita ground, olina okusooka okukola ku kye tuyita ground search, n'osooka n'osaakinga n'omanya kye ngenda okukola kimpiso oba tekimpisawo. Lwaki abasajja bano beekuba ggoolo? Yoseri Tibahakulwa emyaka 40 alemeddwa okuzimba amalwaliro mu Uganda, alemeddwa okuzimba amasomero, alemeddwa okuzimba amakubo mu ggwanga nga nesente zifuma mu budget buli lunaku oba buli mwaka. Kati bw'owulira nga batuma omuntu wa bulijjo nti ajja abayambe abawe service gavumenti ze badde olina okukola, kiba kitegeeza nti gwasasudde ssente babugambe Kyagulanyi ebigambo bino indirectly, oba olabisa mukamaawo oba ye kennyini yeerabisa mu bapa tategeera. Nkiddamu, gwe oyinza okuba okola ekintu okulumya Robert Kyagulanyi Center naye olaga public nti gavumenti ekyalina busobozi bukola makubo bukola malwaliro, kati mu butumu omuntu sekinnoomu gwe musuubizaamu nti yandisobodde obbikola, kati muba mukolera ani? If I may ask. Muba muprotectinga Museveni gavumenti, muba mupromotinga Kyagulanyi, muba mulabisa Kyagulanyi, muba mulabisa Museveni gavumenti ye enfu. Kitegeeza nti mmwe abasajja ba ISO, Semwayi, ESO ne State House ebintu byemukola byonna bya kidongo era bya kisiru. Tosobola kuddira omuntu individual n'omugamba nti omuteekeko ssente abantu batandika omugamba nti akola amakubo n'amalwaliro ng'obuvunaanyizibwa si bubwe, ng'ate ye agamba yawangula akalulu ye president, nga nawe mukimanyi nti ye president, ate ne mutuma akola emirimu bwe gye mwabba obuyinza bwe. Kitegeeza okusoma kwammwe kutonoonyera mulina okwetegereza. That means nti publicly namwe mukimanyi Robert Kyagulanyi Center ayina wiru y'abantu asobola okukola ebintu bino kubanga ye ng'omuntu yeekoledde ebiri visible ebirabikako. One, buli avaayo okwogera nti ye muyimbi asinga obugagga, ye muyimbi asinga ettaka, abalamwali bwe yali akola abalamwali luddawa kyekibuuzo. Kitegeeza nti ye we yakolera mu bwavu n'atuuka waali
talina kye yeetaaga kukola service deliveries wa Uganda. Kati mmwe abasajja n'abakazi abajja ku TV omwagala malwalyo mwagala makubo kitegeeza mumanyiro bati Kyagulanyi Ssentamu is the only person who can deliver those services direct mba mukuba mu 7 ne government ye ndoza mu kitegedde. We tugambira nti common sense is common but not to everyone. O amagezi ag'obuzaale woyinza okulooza nti buli omwagalina nessiwe kiri batono nnyo abalina amagezi amazaale abasinga obungi baagaleka mu zaalyo. Abasinga obungi mwagaleka mu zaalyo. Kati kitegerekese nti omuntu asobola okuwa service bana Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine. We mbagambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambekkiriza. Kitegeeza gavumenti ya NRM terina kyekoze mu ggwanga. The only person who can prove to the public is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yensonga lwaki namwe bayimbimu abalumba Kyagulanyi Ssentamu mwayogedde anti akola amalwalyo naye bw'oyagala akola amalwalyo obuvunaanyizibwa bubwe nedda. Lwaki omuteekamu olumu nti akola eddwaliro obuvunaanyizibwa si bubwe? Mwagambye nti mututte sementi ku biiki ye. Beach ye that is a private property. Kitegeeza nti naawe olina essuubi nti ye muntu yekka asobola okukola ekintu ekyo. Kitegeeza indirect babawa ssente ate ne mukuba yabawadde ssente. Baboyi mukola wandikola ekintu okulumya n'owunzika ng'oyambe muyambekkiriza. Omuntu asobola mu Uganda okukola ekintu kyonna mu mitwe Kyagulanyi Ssentamu era ky'ekyamaguzi ekisinga okuwa abantu emirimu n'okutrendinga ku social media kubanga bennyini abakirimu abakivuga abaga nti bakivumirira ate bakipromoting indirectly. Okitegedde bulungi nnyo. Kati gwe toddawo n'ogamba abasajja bano mubaleke bulungi nnyo bapromoting omuntu waffe kubanga osanga ebiseera ebisinga mu kalowoozo ka leero nti wandikola ekintu okulumya obunowooza muyambe muyambekkiriza. Nabagamba nti eriyo akalulu ke bayita sympathy. Waliyo akalulu akajja nga kava mu sympathy vote. Akalulu ako k'abantu abeefuula nti bo tebali mu byabufuzi abeefuula nti balonda naye ng'ate bwe kikwata mu kulinnyira eddembe ly'omuntu ssekinnoomu abantu abasalawo okulabirira nti baprotecting omuntu oli bwe mulinnyirira. Kati gwavaayo ng'ovuma Kyagulanyi nti akola amalwaliro akola enguudo. Kitegeeza indirect mu 7 ne gavumenti ye balemeddwa okutuukiza balina okukola obuyinza Kyagulanyi asobola okukola ebintu bino. Luza mu kitegedde mubali nnyo mubalire ddala. Awo tuvuddewo. Tuvudde kalowoozo tugenze ku Kigula LUJJI. Ekigula LUJJI kyali luno njala kigenderera mu Uganda wenna gy'oli. Oba olaba video zirowoozi lwa voice note tebinkwatako. As long as kigenda kutuukako. Nina ebigambo bye ŋŋenda okujja bigambo bya muganda wange omu yakolanga ku TV gwe bayita Tegusulwa. Naye nze ŋŋenda kukyusaamu katono okusinziira ku kukola kunnoonyerezaako. Mu Kigula LUJJI kya leero ŋŋenda bagamba nti toli mwavu wabula bwongo obwo bwe bwavu. Lwaki nkyogedde bwentyo? Ye akugamba toli mwavu mutwe gwe mwavu. Naye omutwe eno bakuli kino kiwowongole ekikuuma obwongo oba kiringanga kava y'essimu ekuuma essimu kati guno gwe mutwe naye obwongo buli bwe bwavu so simu tokuba guno omutwe kiwongole. Okitegedde bulungi nnyo. Obwongo bwe bwavu. Ye yakugamba toli mwavu mutwe gwe mwavu. Yes mutuufu. Naye omutwe gukavalinga bwongo buli wennyini kubanga obwongo businzirako omuntu okulooza n'okukola by'olina okukola. Kati wano wekugambira nti toli mwavu wabula bwongo bwe buki bwe bwavu. Lwaki nkugamba nti bwongo bwe bwavu? Abantu abasinga mu nsi muno teri muntu atafunangako buuma. Nkiddamu. Teri muntu atafunangako buuma, teri muntu atafunangako nsimbi. Okuva ku mutwalo gumu, mitwalo 10, mitwalo 5 kakadde wetukomyawo. Nkiddamu. Okuva ku mutwalo gumu, mitwalo 5, mitwalo 10, mitwalo 5 kakadde. Buli munna Uganda yenna ensimbi zino wali ozifunyeeko. Okimanyi nti mu Uganda mulimu abantu abatanandise business n'omutwalo, n'emitwalo 10, n'emitwalo 5, n'akakadde, n'abeera ng'asobodde ozijjamu ebintu ebinene bisinga ku ggwe agamba nti okyanoonya ssente otandike business y'obukadde 3. Kati kino njala kigamba
nti teri mu Uganda muntu mwavu wabula obwongo bwe bwavu. Lwaki obwongo bwavu? Kasita obwongo bwanga tebukuweereza bulungi kitegeeza ogenda kufa obwavu olubeerera lwonna. Lwaki mbagambye ekigambo kino? Buli muntu bw'afuna ssente gy'aba azifunye, obwongo bwo bukutuma ekintu ky'ogenda okukola, either ekikuyamba oba tekikuyamba, oba kikubulula oba kikubulula. Abantu bangi bafunye ssente ne basalawo ogenda mu ndongo okuzinywa okuzikyakalamu. Obwongo kye bwamugambye. Nkiddamu, abantu bangi bafuna ssente ye obwongo bumuga nti tugende mu bbala tuzinywe. Kati ye obwongo bwe bwamugambye genda kunywa ssente ezo mu bbala. Oyo omu. Oli afuna ssente naga nti nze sigenda kugula tasigenda kugula, ngenda kugula mmotoka kubanga gye njagala. Kati ye obwongo bwamugambye kugula mmotoka. Oli nafuna ssente nga omuga kugula ngatto kugula ngoye. Obwongo bwe bwamugambye. Oli nafuna ssente ng'azifunye mu bugubi butya. Obwongo ne mugamba tugende tugule bakazi oba se tugende zikwane mbakazi. Obwongo bwe bwamugambye. Ni wabaawo afuna ssente obwongo ne mugamba genda ogule ettaka mu kyalo oteekeko ebyokkola. Ono mugamba nti genda ozimbe. Obwongo kye mugambye. Ne mugamba tandika business eno. Obwongo kye mugambye. Mpola mpola omuntu alina obwongo nga bumuweereza bulungi ekyokukola ne mu directing ebintu byalina okukola ku ssente z'abafunye zonna. Buli muntu asobola okuweera obulungi. Kati gwe tovaayo n'ogamba nti buli muntu mwavu mu Uganda. No, wabula omuntu obwongo bwe bwavu. Kyovula nti oli yagamba nti toli mwavu omutwe gwe mwavu. Kati nze nkugambye toli mwavu wabula bwongo bwe bwavu. Olw'ensonga nti ofuna ssente mu ngeri yonna gy'oba ozifunye, mu butono bwazo, mu bungi bwazo, wabula obwongo kye bugamba okukola kye kikuteeka mu mbeera y'okuba nti olina oba ogenda osigala ng'oli mwavu. Kubanga obwongo bwo bwe bukweyimiridde. Era teriyagga nti sitaani yankemye. Nabagamba sitaani taliyo. Gwe kennyini ebikolwa by'okola bye bikufuula sitaani. Ebikusindika okuloga sitaani takukubira simu. Sitaani talina kkanisa bagenda musingana togenda kusaba sitaani akolera ekintu gundi nedda. Gwe kennyini gwe sitaani olw'ensonga nti ebikolwa by'okola si bya bwa Katonda, okola bikolwa bikyamu. Okitegedde bulungi nnyo. Obwongo bwo bwe bukufuula omwavu oba omugagga. So si muntu kubanga omuntu okukintu kibokisi ekigatta obwongo buno kibugatta ne butuula muli. Yensonga lwaki buli muntu bw'afuna ssente obwongo bumuweereza zikola mu kintu kya njawulo. Yensonga lwaki osanga omuntu nga yatandika ne ssente entono nga mugagga muzibu. N'osanga oli nga afunye omutwalo gwa $5 after 6 months oba 1 year nga talinaawo ssente. Naye nga bwongo bwe bwamugambye nti gwe genda ozikolemu kino. Kati njala kugamba nti toli mwavu wabula bwongo buki bwe bwavu kubanga tebukuweereza kituufu ky'olina kukola. Kati gwe toddiranga obwongo bwo kibugambye okukola ne kikutwala mu direction enkyamu ate n'otandika okugamba nti bandoga oba tebanjagaliza. Nedda, gwe kennyini gwe ateyagaliza kubanga obwongo bwo bunafu bukuweereza kitono. Tuvudde waawo ekigulalo gye kiwedde. Njala tutandikira video eno olwaleero. Before nga tetunnatandika buno obubaka njala bubeere bwakulabula eri baganda baffe bonna ba indigenous Ugandans abali mu UPDF wensookedde. Mwe bannayuganda abali mu magye mu police mu prison mwena kye mutamanyi. Nabalabyeko olunaku lwajjo nga Museveni abaleese Kololo nga you are celebrating busy dancing abaleetedde abayimbi. But ask yourself, ekyo kye yakoze ekikolwa bakiyita mulalo boosting. Ekyo bakiyita mulalo boosting. Okulisanyusa omuntu abeere nga omujje ku birowoozo byadde alowooza omuteeke obumwagala. Bakiyita mulalo boosting kulinga okuzaamu essuubi omuntu. So my brothers and sisters in UPDF, most especially I'm addressing the indigenous Ugandans who are still serving in UPDF. Be very careful. There is ongoing war between DRC Congo,
Rwanda and Uganda. Remember, Rwanda and Uganda are the main sponsors of M23. I'm repeating this statement. Comrades or brothers and sisters who are still serving in UPDF, please be very careful. There is a hidden mission of cleansing out all the indigenous Ugandans who are serving in UPDF. Museveni ever is planning to reduce the number of serving officers, made the indigenous, by sending them to his personal missions in DRC Congo and in Somalia. As we speak right now, there is no television or radio station or any newspaper which can tell you the fact. Only this week, we've lost almost 850 indigenous Ugandans who are being killed by the joint forces from different countries in DRC Congo. But no one can tell you this. Museveni is moving barracks to barracks, encouraging UPDF officers to join your hands to fight against ADF in Congo. But that's not ADF. You know it very well that ADF is Museveni. They are planning to create another country within Congo so that they can reclaim a part of Congo to create their own country, which is known part of the Tutsi dynasty. So he's going to use you, the indigenous Ugandans who are still serving in the UPDF, for his personal missions. I'm asking you let me ask you one question. Every after week, Museveni is sending troops to Congo, but I'm asking you one question. Have you ever witnessed that the biggest number of people who are sent to Congo are Ugandans, not Rwandese? Rwandese, they are busy enjoying life in Machindia barracks and Kasseng. That is the SFC barracks. Rwandese are kept safely in different barracks across the country. But you, the indigenous Uganda, you are taken on battlefield with a mission of cleansing out the big number of you so that Museveni can take over all the sectors in forces after reducing the number of serving officers. So njagala bagamba mwenna mazo bagamba luzuka ambaddemu mubana Uganda basavinga machiga UPDF Museveni n'ekibinja kye batandise bateekamu abayimbi bajja basanyusa okwetola barracks zonna n'ekigendo bateekamu embere basanyusa naye ng'embere basanyusa mubanja omwaka mulamba temulina musaala. Museveni ne banne balina mission ey'okukola eggwanga mu ggwanga lya Congo baliteekemu Abanyarwanda bakoleyo ensi yaabwe nga bayambisa ssereza omusolo nammwe kennyini. Njagadde babuuza ku bantu be basindika Congo mulabye mu Abanyarwanda abali mu SFC oba abali mu UPDF bano bali Makindye ne Kasenyi mu barracks batudde barracks z'enjawulo basindikayo mmwe kubanga baagala batte. Wicheno yokka bakatta bannayuganda nakabala 85 emirambo egisinga bagiziise mu mass graves ku border ya Uganda ne Congo. Egisigado bagitemaatema ne bagitwala mu game parks ensolo ne zirya. Family tezimanyi bantu babafudde. Njala baga bannayuganda mwegendereze nnyo abasirikale aba UPDF. Temufuna musaala babasindika ku mission eziriddedire. Ekiri e Congo kitokota si kisaanikire. Amagye agakuba Rwanda ne Uganda mu Congo amagye ga Ekomog agatamanyikiddwako gano gakuba galinga disco. Abantu bangi bafudde ne tebasobola byogera. So fano abadumizi ba M23 abawera 16 bafu. Era bakuba nga badduka badde Makindye abajjanjaba nabadde Kasenyi ngabera sonjera bategeeza mbere careful nnyo nga batwala ku mission ezo n'okutegedde bulungi nnyo njagadde okwogera kiri dense ekitegeere ekyo tuvuddewo. Neno message ya kulabula njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Kenya. Nfunya information ngifunidde dooza omwezi mulamba naye nga nkyagikolako okunoonyereza. Bannayuganda bangi abali mu kuttibwa mu ggwanga erya Kenya mu bitundu eby'enjawulo gye bali mu kimugunyu naye nga tebabyogerako mu mawulire. Nabagambako nga tugenda ne mu kalulu ke Kenya baga nti basindika abasajja ba M23 n'abasajja ba SFC Abanyarwanda abatambula nga banoonya bannayuganda bonna we bali. Olwaliro kimpitiriddeko ne ngakanzi gyensooka enkola information negitegeeze eggwanga litegeere. Gwe munnayuganda ali mu ggwanga lya Kenya weebereremu nnyo abaana bangi bali mu kubatta babalumba mu makubo babalumba mu maka gaabwe mu nnyumba ze bapangisa
oba mu makubo ne babatta nga abatta si bannakinyabula basajja ba Museveni aba M23 n'aba SFC. Bwe bamala okubakuba bajjako amasimu ne basindikira message family zammwe ne babagamba nti Abaganda mwefuulanya abategeera nefe Abanyarwanda tajja tumazeeko tujja batta omu ku omu yonna gye munaamulaze. So bannayuganda bangi Kenya bali mu kubatta mpola mpola nga temumanyi era teri TV egenda kugamba. Era mwegendereze ne Uganda baye Kenya ekitta bannayuganda kingi nnyo buli province yonna gy'oba oli basindika abasajja abanoonya omu ku omu. So ekyo family zakifunyeeko message zitambula ku simu zaabo bamala okutta ne bakugyako essimu ne basindikira emikwano gyo gyonna mu ssimu ne bagigamba nti ono yawedde Abaganda mwepanka nnyo fe Abanyarwanda twajja tumazeeko tujja batta omu ku omu wane Kenya si waakuzannyira fe tuli Banyarwanda twajja tumazeeko. Ekigambo ekyo bakikozesa ne mu bitundu bya Uganda ebisinga obungi bagenda babba ettaka bayisa statement nti fe Abanyarwanda tajja tumazeeko temujja tusobola tujja batta. So I'm here to inform the international community and my fellow comrades who reside in Kenya, who ran out from Uganda due to the insecurity in Kampala and other areas of Uganda. I've been doing research on the hidden mission of M23 and SFC, who were sent in Kenya by Museveni on mission of hunting all those people who don't believe in Museveni's regime. As we speak right now, there is a number of Ugandans who have been killed in Kenya. After killing them, those people, they take away the phones of those dead people and send message to all their family members telling them that the so-called Baganda and other indigenous Ugandans, we the Banyarwanda, we came with a mission. We shall kill one by one until we take over the country. So these messages have been sent from the people's smartphones to their loved ones or friends and families to inform them that they should be very careful. They are going to be killed by Rwandese in Kenya. So I'm here to inform the international community that Museveni he had sent already so many assassins to Kenya to monitor and to kill all people who ran out from Uganda due to insecurities and political instabilities in Uganda. And now, so far as we speak right now, around 150 Ugandans that have been killed, but no one has come out to break this information. So this move is still going on around Kenya, Tanzania, South Sudan, and other neighboring countries. So Ugandans, be very careful. Bana Uganda bali mukubatta mawanga ga East Africa nga basajja Banyarwanda babatta naddala abaduka mu ggwanga. Okuvuddewo. Ndowooza katutandikire wano wennyini nange mbawe information tugende mu maaso kubanga nange nafunye dda eyange. So kenjiise wano. Kusookera ddala njala sooka kutegeeza omukyalo ono. Omukyalo ono ye ambassador w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Ankara. Omukyalo bamuyita Nusrat Peru. Oyo ambassador wa Uganda wano mu ttake bamuyita Nusrat Peru. Era yono wano. Yo Nusrat Peru. Ndowooza nono omutemu gwe basindise ateekeddwa okubanga ku video najja kubaako kubanga yatuuse leero. Kammalo mubategeeza wano. Omwami ono bamuyita Brigadier Charles Kabahumura. Brigadier Charles Bakahumura naawe kooli kuno manyi nti watuuse leero mu ttake tonnabugumyamu wadde olunaku. So kamalo kuyisa information yono ensi etegere bulungi nnyo. Kanje basobera information mugiwulire bulungi nnyo international community giwulire. Emyezi gye giyiseeko ndowooza omwaka oguwedde najja ne bagamba nti Yoseti Bahabulwa n'ebitongole by'okwerinda biremeddwa engeri y'okunfunamu n'ensereko kennyini bamuwa 4.5 billion Ugandan shillings okuntulakinga n'okunfuna n'alemwa. Ne mbagamba nti Daily Drinking General Muhoozi Kanyarugaba yasituka n'agenda ewa kojjaawe Paul Kagame okumusaba obuyambi kuba tamanya ngamba be abatambulira ku mutendero gw'ensi yonna okujja okunoonya Lumbuye bamuttire mu ggwanga lino erya ttaka. Naye mission ebadde ekyabalemi okutuukiriza until yesterday bwe basayininze era ne basindika wano omwami gwe basindise bamuyita Brigadier General Charles Bakahumura. Amanya geego ekifaananyi kyekino. Yoyo Brigadier Charles Bakahumura eyazze.
Brigadier Charles Bakahumura you boarded yesterday using Turkish Airlines and you landed in Istanbul Atatürk Havalimanı at exactly 10 a.m. or 11:30 in the morning, and you headed direct to Ugandan embassy in Ankara with the hidden mission of assassinating me. But I got the information. I've already spread the information to all security agencies here. So I'm here to inform the public and the international community that Museveni and his son have sent a deadly Brigadier General Charles Bakahumura to Turkey to assassinate political activist Lumbuye Fred Kajuri. Brigadier General Bakahumura from UPDF, Chieftains of Military Engineering Logistic, CRA, sent to Ugandan embassy in Turkey, that is Ankara, as a defense attaché within the hidden mission, strict instructions to coordinate the assassination of Uganda's famous political activist Lumbuye Fred between now and April 2024. General Paul Kagame of Rwanda will this weekend send assassins requested by DDG Muhoozi Kainerugaba to camp at the Uganda embassy in Ankara with the help of Brigadier General Bakahumura to assassinate Lumbuye. Brigadier General Bakahumura, Mr. This is your photo. I've already made a report to all security agencies here, and I informed them about your presence and the time you landed here. They have all details. And I'm here to inform His Excellency, the Ambassador of Uganda in Turkey, Madame Nusrati Peru, the political animal. You've been here almost for 2 years. Have tried to hide myself from you because I know you personally. But if you engage in any mission of assassinating any Ugandan here, mostly me, you might face the consequences. Nusrati Peru, because any ambassador who is sent to any mission to any foreign country is the one to assign the mission on behalf of his boss, that is Museveni. You can't come out and deny this information, that you don't know this information, you know it. Madam Nusrati Peru, nkumanyi from day one, ngochari mu youth councils. Like enough toli no mukisa. Wali mu youth councils ezo twaberanga bibi ofuzi nga tolina kaloko ofuna. Era ne bwagenda okosima MP babubi nnyo. Era kano bakakuwa okubera ambassador bakuwa bu just mulimu. Nkumanyi. Nenda lina question ebbanga lyo najine myaka gye bakuleso namanya. Ne nkulabula. Gwene cabinet yo neri Ankara kyona kye mu planning nga wano bajja bakwata abasina bisuzo bisule mu toyi. Ekyo nkikubuulira. Nkikubuulira. Kyona kye mu planning muzanyira ku kintu kye mutamanyi. Fere tugenda kusirika muteba na Uganda kwa mututiisa. No. Atokufa, it's not the solution. Ejjawulizo ya Uganda. Nusrati Peru oli muna Uganda originally. If you're working for Satan and you think you are going to keep quiet with the mission, you are ambassador, but you are an ambassador to Ankara, basing on the reality. I've already written my report. Mazok reporting and assassins bagenda okujja during the end of this week or the beginning of the next week, but in 6 in numbers. Namunono azolwalero yali yakinze in kusawa mukago gwekiro enyonyi nesimbula ku sawa 9 ogwegwe yasimbule sawa 9 wanatuse sawa zibadde wakati wa 4 kwa 5 ku 5 nafuna ka private ka domestic na mutwala mpaka mu capital city ya Ankara na atuuka ayinza okuba state tayinza okuba tamani nitegedde ne buli kimu kitegedde. But bino byonna mukulokotisa abantu fete tugenda kuva ku mulamu wadde okutisa abantu okufa si enkomero tujja sigala nga twogera kanjera kutegeeza mukulu ngenda kuvaano nga posting olumala video ngenda ku postinga ebiddako byonna mujja bitegeera nti ensi si nyangu
Mr. James Virungi, the chieftains of military intelligence boss, you are among the people behind this mission, but I'm warning you, sir, be very careful. You don't have time in that country. You two are Munyarwanda with a mission of taking over our country, but the mission of assassinating political opponents and those who don't believe in your system that they must be eliminated must stop. You are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of the National Platform. You are planning to assassinate His Majesty the Kabaka of Uganda, Rani Mutabbizi II. You are planning to assassinate Honorable Lutamaguzi Semakula and Zake Francis Butebe of Metiana. We are 4 in number because we are Baganda who are trying to resist the regime in any way possible. So the mission of assassinating we, the people who can come out and speak, that is wrong. Because we speak on behalf of the majority who can't speak, who can't come out and speak. But for us, we can speak. Uganda is our homeland. We don't have any other country. So if you force people to keep quiet and you intimidate them not to come out to speak, that is a wrong ideology. Because that is our country. If you are doing good things, why do you send assassins to kill people across the world? That is wrong formation and you must stop it. And I'm informing the general public, the international community, the US government, the British government, and the European countries that the chieftains of military intelligence boss, James Virungi, his boss, Museveni, and the other culprit, that is Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, and his uncle Kahanga Mohanga are the behind of the mission of assassinating I myself, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Majesty the Kabaka of Uganda, Rani Mutabbizi II, Honorable Lutamaguzi Semakula, and Honorable Zake Francis of Metiana. But I'm here to inform you, ladies and gentlemen, that is a wrong formation. Killing or assassinating political opponents doesn't solve political problems. And we shall keep on exposing the regime until we liberate our country. That is it. So mukulu ono eyazze bamusindise agende ajje wano atenze ne mission yabo. Naye nze mbagamba mukota mugalo monde. Already mbategedde saazi walinyi abagenda okujja mission yo. Ambassador mutegezeza na akachiko ko na kali ku embassy mwe namba manyi embassy weri manyi uli kimunchi manyi information agitaddeyo dda kati mukulu zalike emipira. Alright, awutuvuddewo kati njala tugende ku nsonga enkulu eyatulese. Njagadde soka tegeeza abantu awo bonna bategeere. By the way, nga nfundikira ku section eyo. Mwe nambadde munoonya omuntu eyawaayo oba eyakwata omukyala Olivia Nalutaya ye Captain Amis Ainebyona ye yali mu akirike akakubanga amasimu muyita okujja okumusinkana. Guy gwe nabalaga oli ali ku mission y'okutta Kyagulanyi ye mwami yali babega okwata Olivia Nalutaya Amis Ainebyona. Kakiriki ke kamu semu ekegendo sikesindika kagenda kamontalinga abantu. So guys, be very careful. Akubire simu akuyita luddawa. Era nfunye information endaga nti across the country abantu bonna bagenda bakubira amasimu ga police bakubira amasimu zibayita ku police headquarters okunyonyola allegations that people are planning to organize demonstration across the world. Namukubira ba DPC bakubira abantu amasimu ddala bakulembeze ba national platform. Ekyo nakyo mukola kikyana. Nakino kakibagambe mutegeere. Bana Uganda mwenda bali mu Uganda. Essimu zonna ezini mu Uganda ziri fully registered in Shiddamu. Essimu zonna eziri mu Uganda ziri fully registered ku mikutu gyonna. Essimu yonna ekubira essimu n'oginonya ku mobile money nga teri registered. Essimu ezo za ESO, za ISO, za CMY. Let me state this statement in English so that it can be clear to all the international bodies. In Uganda, all SIM cards are fully registered as telecommunication companies requested. But with the exception that there are some
telephone numbers which are not registered in the system, and those telephone numbers are used by the security organs, like Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, External Security Organization, that is ESO, and Internal Security Organization, ISO. Those are the numbers which are used by the state agents to call, to track all government targets across the country and to kidnap. The live example is here. Kankazeyo. So bakozesa system eyo okutracking abantu nga bakozesa enamba ezo ezitali registered ng'ebitongole bikozesa ISO ne CMY okutracking abaana bonna. So muganda wange yenna nga tonnakwata simu ya muntu gy'otamanyi, please, esimu etali mu namba yo togikwata. Era omuntu akusindika kugenda ku location w'otamanyi. Ekirala mulekerawo okulyankuzibwa okugenda ku pati buli pati gye bakuyiseeko n'ogenda. Obutwa buli riyo buttira ddala. Ayagala okumanya obutwa kye bukola, omanyi muli bakujjukiza nnyo. Njala bazanyira ka video kantuleka tusimbule tugende. Bwe mbasa akajeemu kaakano. Muwulire bulungi nnyo abamanyi oluzungu mujja kawulira. Novichok, which means newcomer in Russian, is an extremely dangerous poison. It's often deadly. It's part of a family of military-grade nerve agents developed by the Soviet Union towards the end of the Cold War. Novichok can take the form of an ultrafine powder, a liquid, or an aerosol spray. It can be absorbed through the skin, inhaled or ingested. It can take effect within minutes. The ingredients of Novichok can be transported separately and only become toxic when they're mixed together. Novichok attacks the central nervous system, disrupting communication between the brain, the main organs, and muscles. The resulting loss of muscle control leads to breathing difficulties and paralysis. In severe cases, death can occur by asphyxiation and heart failure. Novichok works by attacking an enzyme that controls acetylcholine, a chemical transmitter responsible for muscle contraction. The result is an overproduction of acetylcholine and the breakdown of normal bodily functions. To counter this, victims are treated with a drug called atropine. Atropine stops the acetylcholine present in the body's nerve endings from working. Gradually, the body is able to clear out the nerve agent and start producing the acetylcholine-controlling enzyme itself. Kati bazadde baffe, baganda baffe emyaka 38 ekyama kino badde tebakimanyi nti Museveni bwe yajja mu buyinza yakosa system zibadde 3 abadde akosa system eya accident enteeketeeke tutte bangi. Abadde akosa system eya assassination nga bakozesa emmundu ebadde enteekete mbadde mugina bulungi nnyo. Abadde akosa system eya Novichok eno eyinza okuba mu mazzi, eyinza okuba mu buwunga, eyinza okuba mu spring oli akufuide nga perfume. Kati eyo yebadde ereeta kye tuyita blood clot, cardiac arrest. Kati
obulala badde babukuwa no ngawe bawa Ssaabasajja Kabaka bawa omugenzi Kyanjo bano basse baggala baani bonna abantu bonna badde bafa blood clot bwe butoyo bakozesa kati bwe tubagamba ebintu bino n'owulira omuntu ng'ajja akiwakanya mmanya nti kitamukwatako lwaki akiwakanya nnyo kuba babagezaako nnyo okusiga ekifaananyi tewali butuwo weebuli bussa abantu bangi nnyo yensonga lwaki bate babawa ripooti all along since 1986 tewabadde ripooti Museveni abadde akozesa kye bayita scientific genocide oba cleansing oba elimination ng'abantu tebamanyi ensonga lwaki banoonya nsobodde okuexposinga seemwa emirimu gyayo teri munna byabufuzi teri lupapula lw'amawulire teri muntu yenna mu nsi yonna abadde asobola kuexposinga chieftains of military intelligence teri muntu abadde asobola kuexposinga external security organization ISO ne ESO emirimu gye badde ekola all along ebintu ebyo Museveni abadde abikoledde ebbanga ddene nnyo yensonga lwaki banoonya olwensonga lwaki banoonya abantu abexposing ebintu bino kati gweddeeyo olise ebijanjala empiso omusajja abadde atta abantu nga tajja bawa ripooti kubanga abadde akimanyi so mubeere very careful nnyo ebintu ebyo gyebiri obutwa butambula batwala abantu babakwata obubajja babatta kati awo tuvuddewo ebbanga ddene nnyo mbadde nzija mbagamba nti Obuganda busaanawo babusaanya mu ngeri yonna esoboka ng'abantu amwesulya gwa naggamba mugamba Lumbuye alimba biki naye nze sikyakaana bannayuganda mbadde nga kola programs eni muli mbulange ngene mbagamba naye bannayuganda temuddamu kufuuyira wadde okukozesa ekigimusa kyonna ekiba kiteekeddwa okulangirwa ku radio oba gavumenti kyebawa ebintu bino bikyamu nnyo bagezaako okutta emmere yaffe nakabala nga muwakana emmwanyi kati ne bwozisimba zikufuukira ekyambika musimba emmere yeetaaga kufuuyira kati n'ebitooke bye tuba twesiga okugyako emmere yaffe nakabala ebitooke nabyazzeemu embeera etategerekeka kati omuntu agenda kulyawo emmere naye nga mu bitundu ebirala embeera eyimiridde bulungi nnyo kavidiyo nakabaka poko postingidde ne kanziremu nkabazanyire wano tugende kuba vidiyo tugikwata mpola mpola kati mwenna abantu abali mu Buganda mutegeere nti eyabalula esidde mutaddamu kusituka mujja kutegeera ago ge matooka agali e Masaka zengo teziva e Masaka ab'e Masaka bwe batyo bwe bakotogera oyo ye Masaka ab'e Masaka muwulidde atuuse obubaka buno bwonna butuuse eri Katikkiro amatooke gakula nga bw'ogalaba liiryo ebadde enkota nnamba naye ewaabwe waviira ddala enkota ezisobola okuba nti supplyingibwa Uganda yonna Masaka ekyali ekyaloba district eyali evaamu emmere Obuganda nga bulabye byebyo bawoza kimu eddagala liiri omufuuyire ebitooke kumbe bafuuyira butuwa abasajja bakotogera ekintu ekitibwa Obuganda mutunulire emmotoka eziva ewaabwe buli lunaku nga zisupplying emmere mu Uganda yonna bwe tubagamba nti akasajja akatufuga oba mu nsi yonna yayonooneka obusajja tebutwagaliza bweyagaliza bwokka nga muwoza twogera biibyo tujja bibalaganga kimu ku kimu nekyoba tomanyi okitegeere ab'e Masaka wano tuli wano ab'e Masaka mwali mufunyeeko emmere bwetyo Masaka mbadde nfumbira mu badde nno bana dugula buguzi tuli ku kizibu ky'amaanyi e Uganda naye ngenza kufuna bwe tuteerwanako yenjala egenda okuyingirira ate Masaka omwavanga emmere olwekyakye mugamba kati gwe sigala ng'ofuuyira era sigala nga bakuwa ebyokukola ojja tegeera ekituufu kyeki bwe nvaawo njala tusabire muganda waffe Honorable Segirinya Muhammadi ali mu ggwanga erya Nairobi embeera yesse nnungi nnyo era asaana kusabira olw'ensonga nti musajja ono bambi n'omubiri kale ekyuse etaaniza okubeera black Segirinya Muhammadi embeera yesse nnungi era n'olususu abagenda odulaba lutaanize black kitegeeza nti
yeyongere ikuyitanga essala yono wane sawa zino bwafaanana ku myaka gya Ssegirinya emitobo egityo bw'atuuka okugamba nti yafunyemu ekirwadde ky'okwerabira oba kye bayita dementia kitegeeza nti mbeera si nnungi yeetaaga okusabira. Kino kyonna kiva ku buto bwamuweerwa olw'ensonga nti bamuwa mission n'agaana ogikola. Nze muganda wange sikulinaako ttabu era sina kyenkubanja. Mission gye wagaana okukola ng'oprotecting a president, I will salute you. Osinga bangi abataaya, I will salute you. Nkusabira Mukama akusuuse kubanga osinga bangi, singa yali muntu mulala yandibadde nti nze kibantu mangenda kikola. Naye muganda fono yagaana okulya mu Kyagulanyi olukwe ku mission gye baali bamuwadde era kyekimbeeze wantu awo. Mukama akukumye kabulaza n'abakuliko bonna awo amaanyi olw'ensonga si byangu. Buli muntu yenna asobola okusabira Ssegirinya musabire era bw'alina ky'osobola omuwa osobola okugenda mu ggwanga erya Kenya n'otuukayo ng'omukulu wa opposition leader bw'atuuse olwaleero nga ne muganda ffe amuliko n'amuliko mwenna tubasabira mufune amaanyi. Y'ensonga ya muganda ffe oyo Ssegirinya Muhammad bw'eyimiridde naye nga byonna bivudde ku kugaana kutuukiriza mission gye baamuwaako. Kati tugenze ku information. Yose eritiba habulwa lutabayisira mutawuni wa Kareche nsire tamuzezede ensanga bisibe. Kyebale ku consultant oli bulungi. Buli ayina ekitabo wandiika ebigo byengenda okwogera olibiza oli bw'oyagadde. Olw'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 twolekera akaseera akakatyabaga akakazigizigi. Olutalo ly'e Congo kitokota si kisaanikire. Yose eritiba habulwa mutabani wa Kareche nsire muzezede ensanga bisibe tava mu ggala gyalinga Volkswagen. Wetwogerera essaawa zino ayina abamakanika be abaava India abali mu Mukamula mujjamu buli kikyafu kyonna ekimulimu kubanga bagasiruka mu mayute bakamapulirye ne yawoloma. Ennaku zino bamukamulanga abakamula amaki. Ennaku zino Yose bamukamulanga abakamula akasawo ka Ekutte okumujjamu buli ekimulimu kyonna naye ng'ate kye bamujjamu kye kimuddamu.
kale bakanika okuva India bebali mu mokanika naye bino byebiri mu garaji ya Yoseri. Yoseri mulaba najja mu public neyekaza neyebuzabuzanga afukana aba mulaba nti mulamu nnyo. Omwami ono bali mu mokanika essaawa zino nga abasajja bayindi omukanika. Omwami ono ekirwadde kye ekya kansa n'ebirwadde ebirala bituuse ku stage ey'okuna. Ate mu kimanyi nti stage tosobola gisukka n'ennecha tasobola girwanisa. Omwami ono bamukuba empiso ezimu za Facebook naye empiso esinga omukolera ate nga nakazini mweganye gye bayita stem cells therapy. Alina essimu yo eyabuyonjo era ng'olina mukwano gwo musawo mubuuze kye bayita stem cell therapy. Yempiso oba bye ddagala lye bakuba Museveni okumulaba nga olumu ajjanga muto omulama nga zaayise Windows naye ate emyaka n'eddagala tebikyakwatagana. Abasawo bano abayindi bamugambye nti bw'oba teweewummuzaako oyinza obutayingira mwaka gujja era tebamuwa advice kuddamu kukola kintu kyonna kya bufuzi. Naye wetwogerera essaawa zino abasajja bano balimu okutya. Ekisookera ddala tewaliiwo muntu gobaga nti bagoba esiga kuwa buyinza mu bo bennyini. Bonna abasinga obungi babbi abala bennyini beenoonya n'ennyumba ya sitaani erimu enjawukana erimu omuliro. Wetwogerera essaawa zino temwewuunyanga Dele Drinking General avuddeyo n'alangirira nti agenda kwesimbawo oba nga alizayinize mu magye n'amaana alangirira nti agenda kwesimbawo. Before the end of this year temwewuunya nkiddamu. Temwewuunya nti General Didiki bamulangirira nti avudde mu magye era agenda kwesimbawo. Olw'ensonga nti yo project baagikuba n'egwa era tekyalina makulu naye ye ng'ono bayinza omuleeta okwesimbawo oba okugezaako okukanika Volkswagen eno ogiteekawo ng'ekiguumaaza naye nga nakyo bakimanyi nti Volkswagen amaanyi gagiwedde. Wetwogerera essaawa zino eno Volkswagen VVW vere nvundu nkadde bali mu mukamala naye abayindi bamugambye mukulu emyaka gikuyiseeko tera odde buddongo budde bukyali naye ye akyeremye. Ebintu bino wammanga mbisuubire. Nabibagambako dda Museveni akyusa Golo Post ayagala kuzza batandika okukozesa sisitimu ya Perliament nga yalonda president. Basobola omuteeka wali nga akagologoosi nga mulamu nteba mutaddaawo naye nga talina kyasobola kukola dde okwogera bamutaddewo nga sikeyakulo akakookolo eringa bwemunonda Perliament bwemunonda bamme ba Perliament bagenda okulonda obukulembeze bwe mutalwana nnyo n'abba n'awangula Perliament yonna era ng'asigala president nga kakookolo nga Janet Wabwogo be bafuga eggwanga eryo mu ngeri ya kisiikirize oba kisolotondya. Ekyo bwe kiba kiganye bagenda tandika okukyusa Golo nga baleeta ekirwadde ekya COVID n'ebirwadde bye bagenda okuleeta nga biteekawo era batandise dda nti Ssenyiga Lumiimamugwe yakomye omusana guno ogwaka. Wuliriza bulungi nnyo. Gye buvuddeko Ministry y'ebyobulamu yategeeza ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kizeemu okusaasana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'abantu beetaaga okubeera obulindaala. Obutuukidde leero nga disitulikiti y'e Kabale yafiiriddwa dda abantu babiri okuva eri ssenyiga omukambwe oba COVID-19. It is true, as Kabale district, we registered 2 deaths of COVID-19, and this was as a result that these people delayed to come for treatment. So by the time they came, they were detected and it was too much. The medical team tried whatever it could do, but that was God's wish. Mukugezaako okutanga ekirwadde kino obutasaasaana e Kabale batandise dda okuteekesa ebiragiro ebitangira ekirwadde kino era nga tewali akkirizibwa kuyingira mu ddwaliro lya Kabale Referral Hospital nga tayambadde masiki. You reach at the gate. There are strict measures to see that they detect the new cases. When you reach there, you are tested. When we find that you are a suspect, immediately they take you and they test you. When they find that you are positive, you are admitted and treated. Tebakomye wano n'ebifo ebyolukale omuli obutale, amasomero, amasinzizo bisabiddwa okuteekawo we banaabira engalo.
We expect to find there a washing facility, that before you enter an office, you wash your hands. Put on the mask. When you are at the burial ceremony, you distance from others. Put on your face mask, because we need you, we need our people. Era abakulembeze mu district eno batandise ne kaweefube okutambuza enjiri ku ssennyiga omukambwe. When we talk stores, we talk about COVID-19. So our people relaxed. So this is time to wake up, to know that COVID is still around. We have some COVID cases so far admitted in the hospital. Minister ow'ebyobulamu Dr. Janus Acheng agamba nti kituufu eggwanga lyazzemu okufuna abantu abafunye ekirwadde kya COVID-19. Do not be deceived that there is no COVID-19. We continue to get cases here and there, and we even lose some. Ono era asabye bannayuganda okugenda mu maaso okwegemesa kuba eddagala likyaliyo. We still have vaccines. You're free to go and get vaccinated from any facility that is next to you. Minister Acheng agamba nti okwambala masiki kuddemu ssaako n'okunaba mu ngalo. The commonest mode of transmission is the hand. And you use the hand to touch your eyes, your nose, and your mouth, and you end up getting COVID-19. So take caution or take precaution and avoid getting infected. Dr. Ruth Acheng, genda ogeme nnyoko ne jjajjaawo ne ssengawo ne bbaawo. Genda ogeme bbaawo, nnyoko, ssengawo, kojjaawo n'ani. Mukyusa ggoolo. Naye tubalaba. Tuli mwakyusa ggoolo ne mugaana campaign nga lwose nnyiga lumyuka temutandise mupromotinga. Kale ffe tubalaba mukyuse ggoolo oba ne Nature munagigamba ekyuse ggoolo zaayo ne VVD mugigamba naye ekyuse Nature. Temulina substitute. Enale mu government eri mu mbeera bweti. Nze ndi muwagizi wa Liverpool. Njiwagidde emyaka gigenda mu 13. Naye tiimu ebeera ne abasambi 11. Lutuba ne ba substitute 3 kati bawa substitute 5. Naye tiimu omupiira buyinza okigejjako ba substitute 5 ne baggwayo baba 3 ne baggwayo. Naye omuzanyi substitute ziwedde omuzanyi omu n'afuna injury. Kitegeeza kilabu genda sigaza abantu 10 kati ina okudingana bale 11 kati sawa zino. Museveni alina injury. Muhoza alina injury. Substitute zawedde tebalina kati balina kuzanya either nga bali mwendo ba 10 nga bazanya against the will of the people. Abantu 11 basigadde ku tiimu eri. Kati bakyusa goal bagamba lifu bwe kiba kisoboka tugendeko mu water break. Kati lifu waita COVID-19 lifu yali ku video lifu TV wakatiko tugendeko mu water break ya COVID-19 bagenda kuleta ebintu ntobirala nekirala nakyo mukigendereze nnyo kino ekyo mukiwulidde bagenda kuletawo ekya bomu ekyebintu ntobiri ebitategereka byolebo groups biki kubanga kiri mbona tubamanyi bulungi ngo bagala kukyusa goal kubanga basubstitute bali baweddeyo ali bafunye injury kati buzibu buli wawe sawa zino already ne NAMAYANJA enterprises naye amakebe gamuluma amakebe galuma NAMAYANJA enterprises amagulu gazimbe galinganga bomu agenda kwabika naye ali awo ne bakyalwanirira ggwanga naye ekyo si kyekizibu kyaffe ne munakyusa goal ffe twagala nsi yaffe by all means kati tubadde tukyali awo ekibbattaka kigenda mu maaso n'ebitundu ebirala by'eggwanga olwaleero kibadde kiruhura nga wabaddewo era abasajja abanyarwanda beeyita abanyankola mu kubba ettaka ly'abantu era kano ke kavuyo akabaddeyo olwaleero naye nga jjukira babba ettaka be balina emmundu wulira najja emmundu
Ekyo kibadde kifuula ng'abasajja beeyita abanyankole balimu okubba ttaka ly'abantu oli solution gye balina kujja bujja mmundu kutiisa bantu nakutta bantu naye kankabadde mutegeere nti abantu bali mu kubba ettaka basajja banyarwanda bakozesa mmundu wuuyo kankabaddemu katono olina gye mmundu mu bitundu by'ekiwuula bagezaako okubba ettaka ly'abantu nga bakozesa amaanyi g'emmundu n'okuba nti bo tebaagala kukola buli kimu bakirabanga bwe kirina okubeera. Bwe kityo bwe kiri mu bitundu by'e Nakaseke ne Luweero, omukyala owa NRM Rose Namayanja ne bbaawe Basajja Ssubi Kawuma Nsereko Charles be bali mu kubba ettaka ly'omutuuze omu mu Luweero nga liwezaako square mile namba. Ono baba wabidde ku poliisi e Luweero nga reference number eri SDREF 3411-2000 eri 34/11-202-10 nga omwami ono musajja yeeyita Muganda naye nga ate musajja Munyarwanda. Oyo ne mukubba ettaka kafulu yebba wa Namayanja Rose Namayanja wa NRM yebba woyo. Oyo ne mukubba ettaka teri yamukwatira nsawo mukazi wa NRM oyebbaawe. Wali mukubba ettaka ly'abatuuze baagala kubba square mile namba nga omwami oyo ye Basajja Ssubi Kawuma Nsereko Charles baba waguddeko omusango okubba square mile y'ettaka ku reference number 334 kasaze 11 kasaze 2020 nga omusango guno baagala kutwala ttaka lya mutuuze aliruddeko nga lya bujjajja gwe bayita Tatu Nakimuli mukyala mukadde ng'ettaka lino liri square mile namba bitundu by'e Luweero. Kati wawulira nti NRM bo bakafulu mu kubba ettaka buli ssaawa yonna. Kati njagala nsooka ensindika obubaka buno bugende bakomredi mwenna. Bakomredi mwenna abali mu struggle. Naddala abaliranye president either ku kitebe oba ku properties ze naddala okuli Busaabala mubeere careful nnyo. Nabagamba nti abasajja bano tebaagala mateeka y'ensonga lwaki Uganda bagidibaze. Bakola ebintu by'ekiyaaye kubanga bali mu mateeka. Mwalabye omukulu bwe yagenze e Busaabala n'atwalayo seminti n'atwalayo n'omusenyu. Nabagambye nti omwami ono tali yekka eri abamusindise. Nabagambye Salim Saleh yamusindise ne Museveni. Era mwavudde ne mulaba ku kisaawe Ekkololo bwe yazze n'ayogera. Naye yayogedde ebigambo bino wammanga nga amaze obbagamba nti ono state yamusindise. Kati muwulira ebigambo byayogedde ng'ali Ekkololo mwabirabyeko then tulyoke tumusalire amagezi ng'obudde bukyali. Mwami no byadde Ekkololo yayogedde ebigambo bino wammanga.
mulyoka mukakasa amagezi g'abantu bano ng'avudde okumala okutwala cement kuba nakyenjalo bategeeza ng'avudde okutwala cement mukulu wa Mbuyi Gravity nabagambye nti Salimu Sale ne Museveni babali emabega bwe yavudde okutwala cement enkeera waalwo yagenze Ekkololo bino biga byayogedde nti yafunye eka y'ettaka wulira Alright, njagala mumpuliriza bulungi nnyo. Ekitongole kibayita Chieftains of Military Intelligence ne ISO ne State House bebawa orders okukola era basindika abavubuka bano bakole kibayita okusomooza n'okukyokooza bafune bagenda okukwatira Robert Kyagulanyi Center. Kati ngaffe mwayi bagamba totta kibenga tona kikene Endobesu. Nze kyenjagadde ku bannayuganda bwe kyanga kijja ku social media tukyusize endowooza abannayuganda gye baali balabiramu ebintu babeera mu ange endala batya. Abantu bategeera ekigambo kye bayita stunt, ne bategeera ekigambo kye bayita diversion, ne bategeera ekigambo kye bayita hidden mission. Bano abasajja bali ku hidden mission ey'okuteeka Kyagulanyi wansi. Naye era bw'olaba abasajja be nabagamba nti bakozi ba state, nabagamba YouTubers ebitundu 9 ku buli 10 bonna bakozi ba state. Abefula bannamawulire bajja ku interview nabagamba bonna bakozi ba state. Yensonga lwaki babeera buli kaseera baleeta programu ezidiisinga Robert Kyagulanyi Center. Abasajja bakulu balina embuto zibalinga entumu za kasasa balina okuseka n'aseka nenga kyaseka takimanyi. Abo bonna bakozi ba state era bakozi ba isa basinga obungi abo mujja kitegera oluvannyuma. Kati omukulu ono beeyogedde ekigambo ekyo ne mukulu Edrisa Musuuza najja naye agenda kuwa miliyoni 10 asobole okuba nti bazimba eddwaliro eryo naye nga bw'aba ayogera mu face ayogera ali awo tategeerekeka. Ekyo si ekizibu kiriwo kiti. Abalokole basaba nti sitaani va muntu ono. Abantu bano bantu bategeera ne balimu sitaani yabayingizibwamu. Nabagamba ekigambo kye bayita brainwashing okwoza omuntu obwongo. Tebagenda kukwata muto guno bagunyiike mu sabbuuni batandika okukunaaza nedda. Ebigambo ebikugambibwa against your will ne bakuzimbamu endowooza ne bakuga tugenda ku protectinga era ne bakutera sente ku mmeeza ne bakujja ku ndowooza y'oli gino. Kati bakujja ku ndowooza eyo ne bakwerabiza nti public gye egenda kujajinga essaawa zino. Kati wembuliza baganda bange bana ababiri oba basatu ababali mu music industry n'abalaba mu Robert Kyagulanyi Center mu kooti nga batutoye omusango gwonna. Omusango gubeerako kye tuyita obujulizi. Ennaku zino tulina essimu eza buyonjo. Essimu ya buyonjo erikodinga amaloboozi erikodinga n'obutabi butambula bwa video. Soka weebuuze lwaki buli akujjako akusindika okukola omulimu ogwo akuteekako agenda okukwata akatambi ako ng'okola ekikolwa ekyo. Soka weebuuze lwaki akusindika okukola ekikolwa ekyo akuteerako akukwata akatambi ka vidiyo ako. Soka weebuuze gwe omuntu lwaki bansindikiddeko omuntu agenda okunkwata akatambi ako. Ekyo mu kkooti kye bayita obujulizi. Era teweetaaga bujulizi bulabusingako bakatambike babakutte kubanga bo bagenda kumala kukwata akatambi ako omusango okuke mu viba kuwe bulungi ogende babakuwonya kuba bakukozesezza. Kati bakulu njala bagamba baleme bakozesa ate nga babakozesa n'obujulizi obuliko
ebirabwako golowooza lwaki bakuteekako kamera ogenda okukola ekintu ekyo nga kamera weeri waliwo omuvubuka omulala era gwe basindise ku kitebe kya national platform omuvubuka ono abeera ku social media ku TikTok yo omulimu gwe gwakeera ku Robert Kyagulanyi Center omuvubuka ono bamuyita amumumanya amanya saagala googera mwana wa ghetto amanya ge gano yono wano kambalage bifaananyi no kahuno kankazanye kano omuvubuka ono abeera ku TikTok avuma naawe Robert Kyagulanyi Center muneta muddangamu kati n'ono bamusindise ajja akola ekikolwa kye kimu mu budde bwe bumu era naye yakikoze waliwo kamera emukwata naye n'atosoka kwebuuza waki bankwata akatambi huno wano oyo muvubuka yoyo kati ekyo kye bayita provocation omuntu okunoonya olutalo ku muntu omuvubuka avuma nawe Robert Kyagulanyi Center on daily basis teryamuvuma teryamukwatako naye bamutumye era ndowooza olumala yaddamu amukwata nga yali mu distance tagenze eyo wali yamukapityalinga kati buno obujulizi ne obanga ofunye obuzibu awo baba kweganye kyekisooka naye mu ngeri bweti kambategeeze ebintu bino nno bikoleddwa ebbanga ddene lwakuba nti ffe twakabiraba nti social media weeri ne video weeziri twabagamba nti omugenzi Ben Kiwanuka omugenzi Dr. Luwumu okusimba emmundu mu lujja lwe biki byonna bino ebintu Museveni yazza abikola just bino tubira ku social media if they can send such boys to come on national platform headquarters and to go to Busaabala is it difficult for them to be ordered to take or to plant anything kind of ammunition to Bobi Wine's premises? Mbazayo kemabega. Lumu kutiwa. Museveni kenyini bibamutta nenga amazo planting emundu mu lujalwe. N'abala abagenzi babikola. Ne kulo bwati waliwo kamera ka social media. Bino tubiraba kati ne muloza nti bipya. This is not old stories. These are not new old stories. These are not old stories. Or these are not new stories. These are old stories. But right now we are lucky that we have smartphones and cameras. We can capture and easily record the evidence. But this system of blackmailing, planting ammunitions and other things in people who disagree with Museveni, it has been taking place since 70s up to now. So kati abantu bano baba kusindisa okola ekintu ekyo bakutuuseko obuzibu ate bajja bakwata Robert Kyagulanyi Center munenga ate ffe tukimanyi bulungi nnyo nti eno system ya Museveni ebadde ebikola kubanga tebaagala bintu bitiredde. Mukulu Musuuza bamutunuzaamu kamera n'agamba nti naye ajja kuwaayo miliyoni 10 ku kuzimba eddwaliro. Well and good. Mbagambi wali mu kalowoozo ka leero nti toli mwavu wabula bwongo obwe bwavu. Ne ubako mbadde musindikira Eddie Kenzo. Lwaki? Eddie Kenzo bwali mu okuweerera n'okusomesa abaana bono baliisa. Rema n'agenda mu bufumbo n'abaana. Miliyoni 10 wali tozirina. Eddie Kenzo sula mistiro okupala wava mu Amerika. Kiki ekyatuuka ku makaago ge wagamba nti makaago?
Tukimanyi state esobola okuwa emotoka n'ekuwa n'ennyumba okukola mission zaayo. Si bwe kiri? Nakugamba wano mugenda genda musabe ssente, ssente mugenda zifuna, ssala agenda zitwala temuzisasule. Ki ekyatuuseewo? Ssente baazi batutteko. Mulina okukola ebintu bye bagamba okukola. Eddie Kenzo, ogamba nti Kyagulanyi mugagga alina ssente, ye ssente yazikolera ng'abantu abalala bazikola, gwe ki ekigaana okukola ssente zizo? Ekirala, nze nkuwa amagezi gali aga. Katonda akuyambe n'akujja we yakujja n'akuteeka wooli. Wandibadde otuuza wansi omutwe gwo n'omanya ebizibu byo. One, okimanyi bulungi nti mu Uganda naye wajjamu ndowooza ng'okuze. Naye wajjira ku mukugu nga mwena muyina similarities ezimu ne Museveni. If I'm not mistaken, Kenzo nawe baakuleeta oli mukulu. Olw'ensonga, bw'afuna ssente n'okuleetako mu Masaka. Ne Muganda we yafa, wamuziika mulimbo. Bw'oba Muganda Kyagulanyi tayagaliza, naye nga gw'olina acres and acres of land, walema okuwaako fuuti 46 waziikeko mu Muganda n'omuziika mulimbo. Ani asinga obukodo oba ani asinga obukyayi? Kubanga kitegeeza 100% toyina origin mu Uganda era toyina nsibuko. Bw'obanga Muganda wonaawe toyina kijja, kitegeeza muli kyekimu. Kasooke mbategeeza ekigambo kimu era kitegeeza public. Very very soon nabagamba waliwo omu omunene agenda okufa ku mmwe abakola ku Kyagulanyi effujjo oba okuwaŋŋanguka. Very soon waliwo omu agenda okuwaŋŋanguka oba okuttibwa. Kano mojja kajjayo. Kubanga Museveni alina black book ye mwateeka abantu abamukolera abatamukolera bayagala baffe. Mwe kennyini mu black book omumwe muli. Ne ba bloggers ba mu black book omumwe muli. Batikinga butikinsi nkyona agende. Mwenna mwe muli. Nkidda mulijja video. Omu ku banene mu abalumba Kyagulanyi kulika ajja okufa oba kulika bagenda okuwaŋŋanguka. Badduke nga tewali Kyagulanyi nga tewali omuntu agenda edduka nga gogenda okudduka wekka. Bino byogeredde wanaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2024. Kuliko bagenda okulya abala mugenda kudduka mufulume eggwanga nabo gisimufungize. Ekyo kigenda kuwapeninga tekigenda kubeerawo ne ku ba bloggers ba NRM. Mwena muli mu black book. Bannabyabufuzi abali mu gavumenti, bannabyabufuzi ali mu ludda oluvuganya nga mukola ne Museveni muli mu black book mwenna batekinga mutekereza nti ono agende ng'ogenda. Munotinga ebintu bino bibagambye olwaleero. Kati mukulu wa Mbowe Gravity oba Garrison nze ngamba nti wandibanga ssente z'ofunye music industry zaakomye lunaku lwajjo ku bbaasa gye wafunye. Oyinza obutaddamu tegeka kivulu mu Uganda oba omuntu yenna okupangisa okugenda ku concert oba okuyimbira mu bbaala yonna. Era ne ku kyalo kw'osula wanditandika okuyingira ekiro oba okuyingira mu motoka nga ziri tinted nga tosobola genda na kudduka ddogula ekibiriiti. Weetadde mu mbeera egenda okukuleetera okuba nti tokyaddamu kutegeka kivulu oba omuntu okupangisa mu bbaala ye kuba basobola oggikuba n'ogyokya oba n'okusanga mu kko ne bakulya kuba kati abantu bakambwe mu kko si be bali. Mbiddamu bigambo bino. Wandibanga ebbaasa gye wafunye ekkololo ye yabadde esembayo mu kaalyayo era nga ne music wo we yakomyawo. Nkiddamu kanziremu statement zange zino. Wambuyi Garrison oba Gravity Omutojjo. Music kaalyayo yakomye ejjolo wadde ekkololo. Wandiddamu otategeka kivulu mu Uganda oba okupangisa mu bbaala yonna oba ewantu wonna okujja mwogera kuyimbira ku bivulu bya Museveni bya Muhoozi awo oli protected. N'ebivulu eby'abantu ba bulijjo wandibanga wakomyawo. Ne ku kyalo kw'osula kwennyini oyinza obutaddamu okugenda ku dduuka gula kintu oba okutambula nga kijja kwetaagisa bakuba abasirikale ba SFC okuba nti okutambula otambula. Yo kaalyayo ya music yakomyawo. Ate gwo genda ebweru abo waggaliddewo ddala. Ogende bwe performing wagaddewo ekiwasoso okuggalawo. Ate simanyi nga bwe wali ogenzeeyo ddi. Nze ndowooza wandibanga wakomye n'abalala. Era buno obubaka njala busindika mwenna ba YouTubers, ba TV presenters, ba radio presenters.
omukulembeze w'eggwanga Omuliro Kyagulanyi Ssentamu talina muyimbi gwalwana naye bagwawana mu Uganda nga bwe mugamba ku TV kubanga muli basasule talina gwalwana naye. Njagala onetseyo video emu nga Kyagulanyi agamba nti nina olutalo n'omuyimbi gundi oba tuwalangana oba mwagaliza ekibi. Njagala oleteyo video embweti teriyo. Nemmwe semwai iso state baba wa mission okujja okutandika okuteeka Kyagulanyi ku level y'okuba nti alina olutalo n'abayimbi. Talina lutalo n'abayimbi. Kati bakulu mwewumuzeeko. Ekisooka obukulu mujja ensonga z'eggwanga ne muziteeka ku bintu bitalina makulu. Eggwanga ddene okusinga ffe. Essimu gy'okutuba ka kamera ke weetunuzzaamu okwogera ensonga zitalina makulu ng'abantu bali emulago bafa teri ddagala ze mwandibadde mwogerako muzisudde muguluka. Bulaaza oli mu Kampala oli mu kulya mbizi oli empuuta bakuwa ssente oli mulamu essaawa zino. Tomanyi kiri mulago, tomanyi kiri kiruddu, tomanyi kiri kawempe. Abantu bangi muyita ku malwaliro ago ne mulowooza nga tomanyi kirimu ne bw'otuuka lw'omanya nti ensi ndwadde era abantu beetaaga okuba nti bafuna amalagala. Abantu bavuga emmotoka mu Kampala bakaaba olw'emmotoka zaabwe okufa ssekabuzooba zikubye ennyini zikubye esi zaafa olw'enguudo embi. Abantu bangi banoonya ssente ez'okulya ekigulu tebakiraba. Abantu bangi bali mu kwekalakaasa amaduuka balandiroodi bagongezza olw'emisolo. Abantu bangi bavudde mu bizinesi. Abantu bangi bawambibwa battibwa. Nemmwe mukwata kamera ne mutandika okuteeka ensonga ezitalina makulu ne muziteeka ewalina okubeera ensonga z'amakulu. Njala kubuuzayo ekigambo kimu. Bukyanga batandika okuteeka federation n'obukuulukulu bwonna obwogera ensonga za music industry na buki. Gwe njagala babuuza mwali mukozeyo interview emu ng'abantu boogera ku nsonga ezirimu abantu temuzikola era muga nti ekyo tombuuza ekyo lwaki otuuka ku extent tebakubuuza ng'enkyo ogenda kuyika windows bakutwala emulago. Ogenda vuga emmotoka ekube hamp oba ekube ekinnya sooko ekube olukwate emitwala n'okugula soka buzooba eyo. Ekyo nga temukyogerako. Njala bategeeza mu basajja mu ne bakazi mmwe. Ekyokuba nti toli mulwadde tekikutaasa nti oligenda mu ddwale watali ddagala. Ekyokuba nti otambuza bigere nga nfudu tekikujjaako nti emmotoka gy'otambuliramu bw'ekuba ssekabuzooba time gy'obadde ogendera ku mulimu egenda kukendeera. Essaawa zino amasomero gali mu kuseera bazadde, amasomero gaafuuse ekizibu. We twogera kati requirements z'abaana okudda ku masomero zisinga school fees. Requirements ez'abaana ezeetaagisibwa omwana ali mu boarding school zisinga school fees. School fees ayinza okuba 1.5 nga requirements za millioni 2. Amasomero kati gennyini gaddidde business ezibadde zikola by indigenous people mu Kampala okutunda ebitabo, okutunda toilet paper, okutunda geometry sets, okutunda enjeyo, okutunda buli kati amasomero gennyini gataddeyo amaduuka oba bukantiri mu ssomero mwennyini ate abazadde gye balina okutwala ensimbi okugula ebintu ebyo. Kati njagala kusooka kubuuza kati amasomero oguma muggyeko abantu abakola business ez'okugula school requirements eno mu outskirts z'ekibuga mwe ne mwefuula nti kati ate mutadde amaduuka n'ebintu ebibatadde mu ssomero abazadde balete ssente enkalu bazigule kati ate abazadde bagenda kujjawa ssente eziwerera abaana nga mubaggyeko business. N'otuuka okutuma omwana floor polish ow'essomero n'otuuka okutuma omwana simanyi development fee. Onsaba development fee ng'omuzadde essomero badde oyagala omwana asomere mu muti. Onsaba polish floor polish omunsaba nze essomero lyeyagalira ndigule floor polish era balisiimule ku ssente zange ez'omuzadde. Onsaba development fee omwana badde agenda asomera mu miti. N'osaba medical fee ng'ate omwana nasasudde school fees ng'essomero lirina okubeera n'eddwaliro. Ne munsaba ssente za transport contribution simanyi simebi okuzoka school truck omwana wange bwava mu ssomero mugenda kunziza balance wa truck gye nasoze babaasi simanyi tuwa ziringa tuwa tezikyalina buli kimu omwana asasula 1.5 million eza school fees requirements nga zeetagisa 2 millions eza Uganda. Naye ng'ate bagamba nti requirements zonna ziri meant kugulibwa ku ssomero outside the school. Kitegeeza nti system ya Museveni ey'okutwala aba bedmaster ne bedmistresses okubatwala okubanaaza obwongo ekyankwanzi
zizimu ku strategies ez'okujja abantu atabadde bakola business ezofuna musere ziwerera abaana baziteeke mu masomero nga bakola ebintu ebyo. Gwe n'otuma omwana rim, n'otuma omwana toilet paper, n'otuma omwana enjeyo, n'umunaatira baga nti baleete n'emmere parking. Buli kimu kyonna mu system yakulemesa bulemesa bazadde buli kimu. Tuzze mu government sectors offices zimu omuntu yina kasitoba ngerinnya lyo sirya tulyagumana bwe tulyagenda tulyaterana tulyakola ki abamu babajje ku payroll abo misala bagijjeeko abala bagikendezezza abala kati bajyakifuna balina okusomesa abaana ne twebuuza enseera galuddawa esaazi n'otwogera abasozi bali mu kwekalakasa kubanga sente tezikiti emisolo gye babajjako giri twice abantu abagwira bakola business mu Kampala teri akwatako nenga teri asobola kyogerako. Omusajja yatusera okubeera mu Parliament n'ayogera ensonga zino ne teri wadde mawulire wadde TV gasobola kwogera ku nsonga zino ez'amasomero. Ate muvaawo ne mutandika okuliisa abaana babandi emmere enfu. Kuno wano ebadde abyogerako ate nga tuzze tubyogerako ebbanga lyonna. Who no one? When you look at the report that has been presented, the definition of school fees is defined by each school. When you look at Kisubi, it has 29 items defined as school fees. Kibuli has 15 items defined as school fees. Nabisunza has 6 items defined as school fees. What is school fees? There is no standardized structure. When you go to university, school fees is clear. Tuition fees, functional fees, accommodation fees, and it is sorted. And it is cut across every institution, whether private and whether it is public. We need to standardize the school fee structure in this country. The third issue is on the itemized costs. I have delved into some of them. When you look at, for example, King College Budo, it has Board of Governor fees, which is 298,100, and also PTA fees, which is 520,000. When you add all this, it is 4.4 billion shillings a year. Now, the report says that all this money goes to paying the teaching and non-teaching staff. King's College Budo, which has the highest number of teachers on government payroll, if we were to go by those statistics and divide by about 60, it means that every teacher and support staff are earning between 6 to 9 million shillings per month, which is impossible. What are we saying? We need to delve into what we call the Board of Governor fees. That is actually a foundation body fees that you're paying for it. There is need to dig deeper into it. And lastly, on the development fees, why should a school have the highest fees structure in it is the development fees, 600,000, and then tuition fees is 200,000. And why is it that when the development stops, the fees does not go down? It still remains. And why is it that the development never stops? It is continuous and endless development. Right, Honorable Speaker, as I conclude, we need a regulatory framework for school fees in this country. Not today, not tomorrow, not yesterday, but yesterday but one. We need to have it here. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the app from... Mubuulidde bulungi nnyo. Ekyo tekiri mu masomero. Wuliriza bulungi nnyo. Eggwanga Uganda ly'eggwanga lyokka mu nsi yonna we tutalina kitongole ekikwasaganya emiwendo gy'ebintu ebigulibwa okwetoola eggwanga. Bitya. Sabbuuni bw'omugula Nakaseke si bw'omugula ekiryandongo. Sukaali bw'omugula obusoga si bw'omugula Bunyoro. Mu Kampala Mukono sukaali buli wamu sabbuuni emiwendo gya njawulo. Yensonga lwaki n'abasuubuzi buli omu alina emiwendo gya njawulo kwatundira ebintu kati nga tukyali mu sisitimu eyo eya volongoto, sisitimu ey'ekigwagwa nga buli muntu yeesalawo kyakola mu ggwanga nga munnansi abonaabona. Tetuna kye tugenda kukola. Mubiwulidde bulungi nnyo ebintu bino najja mbyogera oluvannyuma ebbanga ddene nnyo nga mbyogera byatuuse mu Perliament. Gwe nga nti oyagala development fee okuva essomero walitandikawo obba abantu
kubanga amasomero ga Museveni ga Janet bakola ebintu bino bakimanyi bulungi nnyo. Twetaaga ekitongole kye bayita Consumers Protection Unit across the country. Nga price asset omugati gwa mutwalo. Sukali wa ttaano. Sabuni wakakaaga. Kilo enyama ya kasanvu strictly tekyuka oba erina kasongolobe supplier ne manufacture be balina okutuula okumanya ddi ebintu bituukira katale ng'omuwendo tegukyuseemu. We need Consumers Protection Unity Squad across the country to regulate. Otherwise, Bannayuganda bali mu kubbibwa mu ngeri esoboka. Notuka kuwa taxi kuvaana ogenda nasa nalaga nti 15,000. N'omugamba kyawandiiki olaga oba oyagala linnya oba toyagala tolinnya. Okitegeera twetaaga ekitongole ekyo nga buli kintu kyonna kirina fixed price. Nti nvaano ngenda masaka nti mutwalo tewali zeeyongeramu oba ku Christmas oba ku ki mutwalo strictly. Kati teri mubbi ali mu gavumenti ya Museveni ayagala kulya bigambo bino. Yensonga lwaki mwe bali mu arcade osasula million 3 omwezi nga rent ne bakuwa risiti ya mitwalo 8 obukadde buli mu mitwalo 2 gigenze luddawa. Boy wangali mu arcade osasula million 3 omwezi nga rent ne bakuwa risiti ya mitwalo 8 obukadde buli mu mitwalo 2 buli luddawa. Ezo sente zisudde million 3 kulina okuvaako omusolo government gwe okufuna nawe kenyine ofuna mu tax return at the end of the month ngofuna services, but there is no services. Kitegeeza mu contribute nga kyamaanyi nnyo okubba ne gwango dibbo disaanyaawo. Mutaddewo gap wakati w'omwavu n'omugagga. Ekintu kino kibi okwawulamu abantu. Gwotuukira okuzza omulamu mu kyama kitegeeza nti abategera baweddewo. For you can afford to pay school fees, but there is someone who can't even afford to buy the school requirements. So, mwagala creating a difference between Ugandans, whereby those who can afford education can afford, and those who can't afford, let them be there. But let me ask you, who's going to take care of those people who can't afford education? Nze mbuuza, boteka o difference inti kati omwana okusoma ogenda mu secondary or boarding school or primary school or even primary school nga ya boarding okufuna quality education kimwetaagisa okubanga era kwakwana million 2.5 per month. That is 3 months. The sente zabagenda okusoma emyezi 3. In these development countries balina 2 terms. Ati ne syllabus yabwe different ku yaffe. Fe tulina 3 terms. Whereby nti omuzadde mubba million 9 straight omwaka. Njala ombuli ani asavinga million 9 omwaka omwezi mu Uganda. Katuli mu mathematics ne economics. Njagala ombulire omuzadde wonfuna mpola alina okwawukana million 10 ekitono nnyo omwaka okusomesa omwana omwaka okuggwa wali. Nenjala kubuuza in return omwana oyo yazzaaki. Kubanga mulina ttaamu 3 omwaka. Wichi ttaamu 3 omwana muwako wichi 2 okuwumula. Wichi 2 teri mwana asobola kugenda nga akoze emirimu nga ayambye ku muzadde we. Kebere kulima, kebere mu dduuka, kebere waka. Abatalina kyakoze. Bana abasajja bakola system yabwe omwaka gulimu ttaamu 2. Balina winter, bagita winter break. Gye bawa abazadde abaana ne bagenda ne bakola emirimu, abalala ne bayamba abazadde bakola emirimu. Ttaamu zibeerezi. Ne musomesa abaana kasasiro mutwala sereza bazadde nyingi tebalina results. Njala kubuuza bobanga mu high education system to the extent kati omuzadde omwavu alina kuspendinga million 10 per year okusomesa omwana ona atazirina omwana we agenda kubeera luddawa. So you are creating the enemies within the state, because if someone can't afford school fees to pay for his kid omwana yagenda kufuuka ki enemy. Nga n'abasomi bennyini tebalina mirimu.
You are investing money where you're not going to get the profits. Nowhere omwana okuva mu nursery okutuuka ku university ng'omuspendinzeko almost $500 million. Kulya, kunywa, kusula school fees biki nomala n'omunoonyeza omulimu nagwo ne gubula. Nenga mu system omuzungu akubuuza, how do you survive in Africa? N'omugamba, we survive on God's will. Nagamba, really? Yes, we survive on God's will. Nagamba, kyovula muzungu akubuuza okola mulimu ki? What is your profession? Kubanga boss system yawe amanya buli muntu ateekeddwa okukola. Era bamanyi omuntu sente zalina okufuna omwezi, bamanyi omuntu sente zalina okuspendinga within that bracket. Naye kati gwe Munnayuganda osanga omuntu ng'asasulira omwana $3 million omwezi naye nga yes $3 million azingiza omwezi sente bazijja luddawa. Kati mu system ya economics bagamba, when you spend much than what you earn, you a thief. Bw'osaasanya sente nyingi okusukka kwezo z'ofuna omwezi obeera mubbi. Kati ffenna eggwanga muliigiriza okubba abantu babatisiza mu bulamu kuzannya zzaala. Uganda life ya zzaala. Teyinza esobola kukulaakulana nga bannansi bali mu zzaala wa bulamu. Economically bannayuganda bazannya zzaala. Kangule boda, kanule ettaka mu kyalo ngule boda. Boda bagivugamu emyezi egi kano nga yiika windows ng'eboda egenda. Ati sente njiiza sente ndya. N'ogenda mu banka ne weewola ku 25%. N'ogenda osubula ekyai n'oba bakubituusa ku revenue ne bagamba ogenda kusasula 100% musolo. N'odda mu banka ne weewola n'ogenda kusasula 100% omusolo. N'otunda ne bikutulira emyezi egi banka eyinza essereza zikubula. Property for sale on banker pressure. Tembira ku Facebook ne ku mikutu. Banker sale. Bajita banker pressure. Not because nti nyini ya juwa yagadde, no. Due to unavailable circumstances zibiri mu business mu economics tubatisa. Nabagamba omuzungu tasobola kubeera mu Uganda ya surviving mu myezi mukaaga bayafudde dda. Omuzungu tasobola kubeera mu Uganda myezi mukaaga ne mumuteeka mu mbeera nga talina sazina simusika mu Uganda abeera mu bwa tasobola kusurvivinga. Kubanga ekisooka system tasobola gitegeera, engeri y'embeera tasobola gitegeera, y'ensonga lwaki nti omukulu oli Odrek Lwabo bwe yagamba nti we are going to make sure we make Ugandans to be servants, and we, the first family, we are going to be the kings to rule all the remaining indigenous Ugandans as well. But we have one problem. Which problems are the Baganda? We've tried so much to squeeze Baganda, but we've failed. Because Baganda are very clever people, they can survive in any situation. They can survive even a small amount of money because they are so creative. But the rest of the regions, we can control them. And we kick them out of business, and we control, so then they become the servants. But the Baganda, we try to squeeze them. We fail them because they can survive anyway. Ekintu yitokubatisa okuzannya obulamu nenge ekintu kyemulwanyisa ekintu kiteeketeeke bakiteeka waawo kikonyige ne business gyokola ogiveemu. Omaliza ofuna passport ogenda Saudi Arabia, omaliza ofuna passport ogenze Canada, omaliza ofuna ogenze Kenya, kubanga it's a well planned move to squeeze you. Omanyi okunyiga akasawoka, okunyiga okuluma n'oluma omuntu n'omunyigiriza ave buli kantu konna ne nogadde tujja kubeerawo. Ekyokulabirako mu Buganda wano ekitone nnyo buli family ya muntu yabeeranga ne eka z'ettaka ezi. Ekitone nnyo buli Muganda yabeeranga ne eka z'ettaka ezi. Basajja ne bakazi batubaze basenvula empanyi okusomesa abaana. Tundako 45 ku 10. Tundako 45 ku 10. Ne bagezaako nnyo okunyigiriza obulamu. Kati basigadde ku 40 asatu ku 5.
across Mukono, Kampala, Wakiso. Mukono, Kampala, Wakiso. Basigadde fuuti ati. Balekawo ennyumba ekiyungu n'akajja kafuuti nga 15 ku 2. Naye era bakyasurvivinga. Nabana basajja beewuunya musurvivinze mutya. Olitaddawo n'akulimba nti waliwo ekyamanyi Museveni kyagenda okukola tekiriijo. Kubanga mission bagimanye is to squeeze you. Kati bwe ntunda bana abayimbi netunda abayita ba celebrities e Kampala nga they fail to come out to condemn the atrocities zigenda mu Kampala mu Uganda nemba tunuulira wabula kibakola kwata passport kudduka genda Bulaya nasirika kyewaleka ye Kampala tekinnavayo kikyali ne bono zikola ng'oli Canada oli Dubai oli mu America still the same thing until you condemn each and every atrocity which are taking place in Uganda ensibe gy'okutambula. Kyonna kyewaleka e Kampala ng'odduseeyo bw'otavaayo kikondeminga kujoininga struggle bakirwanyisa ne bw'onoozikola kigenda kusigala kyeki. I'm telling you. Oguze ettaka ebyapa bifulumira ku mubiri nga ng'obutiko bajja dditwala. Oguze emmotoka traffic egenda gitwala giteeka wali bajja gitwala. Oguze piki bazitemamu sipena bamutunde Congo. Amaato bagaba business z'amaato bazibajjako n'okuvuba kintu kiteeketeke temumanyi n'otunulira omwana omuganda ng'avuma Kyagulanyi babatuma mukole fujjo njagala ombuulireyo omuntu omusajja omunyarwanda asobola okukwata buloka n'azitwala ku wa Kyagulanyi. Njala ombuulireyo omu. Njagala omuli omunyarwanda omu asobola okukwata buloka ne sementi azitwale wa Kyagulanyi nga mprovoking okujjako mu baana bazalidde mu Buganda abasiru bonga byoya. Ne bw'onodduka n'oleka ekizibu nga tokisolovinze temukyogeddeko mala biseera. Tula buli avuma Kyagulanyi alinga ekigotto omugoyo basiiwuufu baayika windows tebategeerekeka baasoma naye ne bw'omugamba ekigambo nti gavumenti erina okudelivaringa service akuwemula n'omugamba kati onaategeera olunaku ki. Omusajja omukulu azze nti tuleese buloka n'etisimeto n'omugambe etteeka lisoma litya obuvunaanyizibwa bwa gavumenti gwowa omusolo. Kyagulanyi is not a government. Naye ng'ataddeko nalabye omusajja ekisinga okunnuma abantu be twali tuwa bitiibwa. Naye nze nina biliifu n'okusinziira ku information ne stories enkola ne zemmanyi. Abantu amulina okwetambulirako before it's too late. Some people you need to find out what went wrong. Before the situation becomes worse. Charles Senkubuge siyaasa. Jajja baakuloga. Genda weetambulire ng'obudde bukyali. Charles Senkubuge siyaasa genda weetambulireko ng'obudde bukyali baakuloga. Ddaye emabega emyaka 10 weetunuulire ne Senkubuge atuula ne fuluddoti ojja kukakasa nti baakuloga. Era bw'onolaba vidiyo zo ziri enkadde biwali okola ogenda kukwata essimu ogikube wansi oba TV ogyase nga naawe okimanyi si y'ono oyo oli. Abantu amba abaloga nga temumanyi nti baabaloga kubanga babawonga ekiro nga temumanyi. Charles Senkubuge siyaasa director genda weetambulireko ng'obudde bukyali. Otherwise ogenda kufuuka ekisekererwa ku local ne ku international level.
ekituufu kiri nti omuntu yali akumanya emyaka 10 mabega bw'alaba Ssenkubugo ono yeewuunya sitaani alina effujjo. Teri muntu agenda bikugamba nenkugamba genda weetambulireko ng'obudde bukyali. Baakuyiwa Windows baakuloga. Tetugaana kuwagira NRM. It's your constitutional right. Naye ebigambo bikufulumamu byonoona history wo, byonoona legacy yo, byewunyisa n'abaana be watendeka n'abaana baakuyigirako. Kino tuli kigamba zingira kigamba. At industry 70% bayigidde kuggwe. Abawandiisi, abazanyi, abatonto bayigidde kuggwe. Naye bw'otuula ku kamera n'oyogera ebigambo nga byawukana ku biwali ozannya ne ku biwali owandiika ng'oyogera ebigambo eby'abaana abato nga ne ssemateeka ogimanyi nti service zideliveringibwa gavumenti nga tugiwadde omusolo n'okwata kamera n'ogitunula mu gati Kyagulanyi akolera oluguudo lw'e Nakawuka akolera eddwali okubanga mugagga. What went wrong? And what happened to you? You were there before Bobby Wine. You had money, you had dim, you had fame. Kiki wali okoledde abantu b'e Nakawuka? Kiki wali okoledde abantu? You know, before you blame someone, first ask yourself, am I right person to comment on such and such issue? No. Ssenkubugo omanyi constitution. Is it true that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the one supposed to construct roads in Uganda? No. So, how dare you nojja ku TV n'ogamba Kyagulanyi akole kubuli Nakawuka azimbe n'amalwaliro? Mwana muto oyo mutabani bwo bakulidde mu ngalo zo. Amateeka ogamanyi ne bw'otuuka okozesa ebigambo nga bakuggyemu obwongo weerabira ne constitution kyesoma. Awo nno we tugambira nti ensi eba evudde weyina okubeera oba embeera evudde webakalira lumonde embeera evudde wookira embwa weeyotera n'etuuka bakalirira lumonde. Kino nkikubuulidde omanyi constitution ya Uganda va kuno fuluddo tigwokola naye oyo seewuunya kubanga senga vanga vuddemu fuluddo tiseewuunya byayogera oyo mota senga vanga vuddemu naye gwamanyi ssemateeka asobola okusoma awandiika n'emizannyo nojja noyogera ekigambo nga kiri wabweru wa ssemateeka n'okiteekako ne emphasis. Taata wange Ssenkubugo oswala. Bw'oba olaba toswala naye oswaza abaana bo. Bw'oba olaba toswala oswaza mikwano gyo. Omuli Aloysius Matovu Joy, omuli Andrew Beno ne Kibuuka, omuli Maria Mundagire, omuli Ashraf Semwogerere, omuli n'abalala abataakyaswa abaasirika n'abalala bangi nnyo baswaza. Oswaza community. Kino nkikugamba kuba bajja kikusalira bakikutegeeze. Nze sikuvumye sikuvudde wabula nkutegeeza. Respect abantu gye baali bakuwa ne public. Ne mu diaspora abantu gye baali bakuwa. It doesn't mean that you are out of place. You can return in the right position in the right time. Kubanga njala kusooka kugamba gwa omuntu kuba wadde bawandiika emizannyo egisomesa eggwanga ku by'obulamu, ku by'obufuzi, ku by'obuwangwa, ku by'ennono, ku by'enkulaakulana n'ebirijja mu maaso. By'oyogera essaawa zino tebikwatagana by'owazannya ne by'owandiika. Kitegeeza nti wayoza ate oyanika mu ttaka ekitandibadde kituufu. You still have time to resurrect yourself. Nkiddam, you still have time to resurrect yourself. Si kya buntu okutuula ku TV oba radio ng'okola n'omuntu ali mu level y'omukyalo oyo gw'otudde naye. Ye image esooka okulaga nti waloozinga credibility.
okutuula n'omukyalo ne mukola programu eyo oba walozinga credibility o abantu bonna okwetoola media fraternity n'abaana basome mass communication and journalism ne bakuleeterayo omuntu atayitangako wadde ku ssomero ly'okusoma amawulire n'akutuula ku sayidi n'ayogera ebigambo naawe n'obiddamu. Ngenda kusaba bwe kiba kisoboka okukuuma ligaseyo n'ekitiibwa kubanga bano abaana abaliwo n'essaawa zino balina obulumi bwe bajjukira Ssenkubuga oli n'aliwo wano beewuunya ki ekyatuukawo. Nze omu ku bo n'abalala bino ebigambo genda bifuna muntu ng'otudde mu ntebe yo bajja bikuwa biwulirize bulungi nnyo kubanga abaana system gye bakeresa katulwaye bagiyita bukedde bannyanike gwe waguwandiika bukedde bakwanike naye nga bakwanikira ku ki? Bakwanikira ku ki bukedde bakwanikira ku ki? Ekitiibwa kiwali olina okyasobola okukizza. Gobadde okimanyi nti bw'olira na kaabuyonjo nawe ofuunyanga kaabuyonjo. Ssenkubuga siyasa omanyi nti bw'olira na kaabuyonjo owunyanga kaabuyonjo. Naye njala kubuuza gooza ki kaabuyonjo bagiggala? Gooza ki kaabuyonjo bagiggala? Nakulaba kakatono aba akyadde olupatambi luno ndifundikidde naye nga nfundikira mbagamba bazzukulu ba Nambi mwenna we muli ng'olina erinnya Egganda mwegendereze nnyo okukozesebwa ensi yammwe ogitunda. Teriyo nsi ndala gye mugenda kufuna esinga Uganda ate ssente ennamba oba nnyukuta teziggwa kubala ate teziggwayo. Mwemukedde Bunyoro ng'abatalidde Buganda muwaddeyo ensi y'abajjajja mu olw'obusente ate ne mukozesebwa. Sooka weewuunya kukozesa ye nga tasobola kusindikayo mwana we okwogera ebigambo ebyo ne bimukola kubanga bakimanyi biswaza. Lwaki babakozesa ensobi? Tetwandiyagadde kujja ku social media kuno kuleega mitaafu kuleekana n'abantu amu naye tulabye mukola bituswaza ng'abantu ne biswaza n'eggwanga. Mukama wankomere.